muze kwerwanirira nga aba movie industry? Tuze kwerwanirira nga aba movie industry kubanga munnaffe bamubba kw'emirimu egyo osanga yafunye oba obuvumu oba yafunye omukisa okulaba amubba naye ng'ate n'emirimu gyaffe ffenna bali wano emirimu gyaffe gyonna bagibba kati oluusi ffe tetunnaba kufuna oyo atubba naye nga bali emirimu gyaffe bagikozesa ku bwereere kubanga osanga eyo n'oyita noga nti nakulabye nakulabye bwazannya wano mu gundi eno bwoti ne bwoti naye ng'ate totundangako ku firimu eyo oba wagironkinga naye oli naafuna firimu eyo engeri gyeyagifunamu wali ng'olonkinga naye kati eri katale etundibwa nga togimuguzanga. Nange ekindeese kugattako eddoboozi lyange okulaba nti abantu abakozesa emirimu gyaffe nga tebatusasudde balekeraawo kubanga kitunyigiriza tuteekamu ssente nyingi kati nganze producer kukola firimu nenjiteeka nenjifulumya nga gwotuuka ogiraba oba ogibba ssente zemba ntaddemu nyingi nina okugula script nina okusasula locations nina okusasula abazanyi nina okusasula equipments nina okusasula ku team gwe nojja notwala omulimu gwange ku bwereere notandika ogutunda nga nze simanyi nga nze yakola sigufunamu. Gavumenti tubakubira omulanga mutuyambe fe aba firimu. Gavumenti tubakubira omulanga mutuyambe fe aba firimu nga bwe mulwanirira ku bayimbi n'ebitongole ebirala naffe mututunulemu. In fact omuyimbi waweera abantu batano emirimu oba babiri ifenzo wa firimu okukola firimu nsobola okuhayalinga abantu abasuka mu 100 ku firimu yange egyo emu kitegeeza nti ngata ku economy y'eggwanga. Lwaki oba totunula muno gamba bana abantu naffe ne mutuyamba ne mutubeererawo abalaga waka waffe nga temusasudde basasudde kikyamu bw'obanga omanyi nti firimu bw'ogiraga ku TV yo eyina audience gyeyongerako tekiibwa makulu kugiraga nga toli mu mateeka. Ntuukirira nze nannyini firimu oyogere nange nkuwa olukusa olaga firimu eyo ate obaako akasente kompaayo kubanga ekyamazima firimu eno eteekebwamu ssente nyingi. Ababbi ba firimu tebali ku libraries zokka bangi abakozesa emirimu gyaffe nga tebali mu butuufu tebali mu bulambulukufu. Ffe tetukayanira ssente naye tukayanira nnyo nze okutwala ekyange ng'okinyaze bunyazba. Babbi abeetaaga okukwatibwako n'amaanyi baggalirwe basibibwe mu kaduukulu. Sinakindi wallahi bwe nkwatako oyo omubbi nze ndowooza oyo omubbi kuba abeera atulugunyizza obulamu bwange. Tamanyi ssente gye nazijje tamanyi baani benkolaganye nabo okulaba nga nfulumya firimu eyo. Abazanyi batubanja nti no firimu zizaffe bazirabye ku mikutu bwegiti naye nga tetufunyeeyo kasente kubasasula abazanyi. Omuntu yenna akozesa omulimu nga sigugwe wallahi osaana kalabba kubanga temumanyi kye tuyitamu tuyitamu okunyigirizibwa kw'amaanyi. Tubayinako obusungu naye Katonda kanaavaamu bw'ati ne nkwatako oba babiri oba omu ajja kunyumiza banne ge mazima. Nti etuyambire ddala tuyina obulumi. Nze ntunze ku firimu twatuuka naffe bennyini tuzeekwatira okutuuka okubanga tuzeetundira naye n'osanga abantu nga basaze layibulale yonna ejjudde firimu ze mutaabawa okiraba nga bo bali mu kusalamu nga bwe baagala. Naye gavumenti simanyi lwaki yatusuulirira nnyo abayimbi ye erwanako naye ffe simanyi oba tulinga abatali ba mu ggwanga lino. Olinagamba nkupromotinga naye tamanyi gwa promotinga ne firimu yagisanga eyo n'agiraba mbu nkupromotinga. Okitegeera nze tompromotinga ngonziba bapromotinge abazungu bo be babba naye ffe bannaye tukolera wamu tulya emmere y'emu tutambula entambula y'emu